bannammwe era essaawa y'okuzaala ng'ekoze eki etuuse. N'olwekyo batuwadde obuyambi, sikaani gye ziri, mujje nga mu ddwaliro abasawo beekebejje ng'essaawa eri tennatuuka ey'okuzaala. N'olwekyo munaamuzaala muzaale abaana bammwe nga balamu, ate era mumanye aw'okuyonseza n'awatokola ki n'awatali wa kuyonseza. N'olwekyo njagala kubazzaamu maanyi nti eyo si y'enkomerero. Omugenyi omukulu akyogedde nti kiba kirungi wadde mumaze okuyita mu mbeera eyo, bwabaawo kyansi eddayo okusoma mukole eki, muddeyo musome. N'abazadde baffe tubakubira omulanga, omwana bw'aba nga amaze okuzaala nga waliwo kyansi, omwana kaddeyo akole ki, omwana kaddeyo asome, kubanga eno si y'enkomerero. Ne skills zemugambye, leka abaana bafune skills, naye n'abasobola okweyongerayo mu misomo emirala nabo bakole ki, beeyongereyo. N'olwekyo eno si y'enkomerero. Ebigambo nandibadde na bingi, naye essanyu nina lingi olw'obuyambi bwe mutuleetedde, ne nyongera okubasaba ba MPs kitwongere okukwatagana tusobole okulaba nti abantu bano saavisi ezibatuukako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tusuubira okwongera okukwasaganya. Kireme kuba kya leero naffe ba leaders mututakudde, tugenda kwongera okulaba gye tugenda yonna mu sub-counties okulaba nti abantu bwe bati tubazzaamu essuubi. Kino kyemukoze walayo kigenda kuzzaamu abaana bano ki essuubi. Bayinza okuba nga essuubi libadde lyalaggwamu, nga n'abazadde abamu bagogerera bingi nti ye kano akaana kafuna ebizibu. Juzi waliwo omuzadde eyajja, omwana yafuna ndowooza olubuto, n'anyiiga nnyo n'amugoba awaka, ate yamala omugoba ng'amwegayirira okudda, omwana nga tayagala kudda, ate yaddukira ku poliisi. Mu poliisi egenda enoonya omwana waali, ne bamugamba omwana yajja n'omukambuwalira. N'olwekyo abazadde ogwo omulanga nako kugende gye bali nti abaana nga bamaze okuba mu kizibu, ate tuleke kubaseereza luti, wabula tubabuddeebudde, tubazze, tusobole okulaba nti tubayamba okwetereeza obulamu bwabwe obw'omu maaso. N'ebigambo ebyo okkirize ku lwange ne ku lwa District Task Force okuddamu okubeebaza ennyo olw'obuyambi obwo, era n'okusuubira bungi obulala mu maaso. Byogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Nnyo nyabo RDC kati ndowooza omugenyi tugende wali tufune ebintu biri, wabeewo mpozi n'abaana bano abasatu abaana be Mvera wamudde wano labako wegire China no oba budde eri bwe muti tubeere mugundi bwe abamawulire mudde saidi zeno bano bafune ebyoya bino byonna baddere abamawulire Senari para esa
Ajo. Ati bebadde wali. You guide. Asoka kwa soli na yenga. Ebisinga biri wali wansi webabipanze n'ebitanda bironga bwebira omuntu bisobole okuyambako ku bantu tubyawadde mu kwagala n'obusobozi obutonotono kade zirina zino gel ezo ziri lita 6 buli emu lita 5. Bamaama bagenda. tuleseewo 10 Agenda bakwasa. Ezo mama kiti kyekintu ekisinga okwetaagizibwa mu ddwaliro maama kyagenda nakyo nga bwennyonnyodde maama agenda mu ddwaliro alina okugendayo n'ekiveera ne cotton wool n'akanasala ekkundi n'akanasiba ekkundi ekipande ky'omwana ekya immunization kuba omwana bwe bamuzaala waliwo doosi gye bamusoosezaako era ne barekodinga awo n'essaawa zazaaliddwako ne kilogiramu zazaaliddwako so byo byonna biri mu kapapula kali era maama bw'ajja nako mu ddwaliro aba amaze okutaasa obulamu bw'omwana ezo ziri 10 zetugenda okuleka wano zino reusable sanitary pads ozikozesa n'ozooza noddamu n'okozesa noddamu n'oyoza zirimu 3 mu buli kaveera kwegamba bwensumulula bwenti kano maama kamumala okukozesa omwaka yes ayoza n'akozesa muno mulimu 3 eno paaka yabakyala abawerako zikozesa n'oyoza zino tubawadde 10 buno bwe bakozesa mu ddwaliro bwebateeka jezezetuwaddeyo ebitanda bino byakuzaalirako tusaba tusembezeeyoko amagulu gagendamu ne gavaamu era wano we bawanika ebigere maama bw'aba azaala wansi wano we bateeka ebyokukozesebwa era akantu kano nga bw'okalaba akadiishi we kalaga omugenda omusaayi omutwe guno guvaayo sinziira ku magulu omusawo wagaagala atuukayo eri omuntu asobola okwesigama kuba ne pulezidenti omutwe baliizi eno ositulamu busituzigooti kisinziira buwanguzi bw'oyagala omutwe gugendeko oba oyagala oguzza wansi sebo kankuyambeko kyamaanyi yali agenzeko muleba wodiwa n'awantu wakulu nnyo era wewasinga okuwa support omukyalo tuleese sanitizers ebidomola bizitowa maama then tuleese engoye z'abaana zisobola engoye ze tuleese z'abaana 7
naye ngenda balagako ziri mu stena omwo mulimu eza newborn 3 months twazigabanyizaamu okutuukira ku myaka tugenda kujjamu ziwandiiseeko Newborn. mulimu ngoye za newborn tolaba kano kalimu engoye za mirundi 3 mulimu ke bambalira munda mulimu bu overalls bupale ne bu blouse tugenda kubiwa ku bamaama abali wano twade twabisootinze dda ebintu bino sinze nzekka bireese bannaaye awo naye bwe tebayagadde kuteekera credit naye tomulimu guno tugukoze ffenna So, Babi, I've been requesting at least you or handing over kwa mother that waliwo. tugenda bawa tubadde saaba baorganize Yeah, they can come. Actually, they can come there. more organized. So, they are in fact, tugulabye era tulisibinze nga district task force mwebali nnyo mwebali That's why I wanted them to get to him. Very simple here. Mama. Kyewabweru kyekijja okusinga ng'obaweera wano wabweru obulungi bwoti tekivaayo bulungi ngadde tufuneyo basatu bataano. We do it at once, then we finish it. Bamama bato mwekamwe muba mu Bakasala batuwemu kasikesi katemu. Yeah, Baba. Ono wa reader. Kusembereke wali